nyongero bayita mwenna mujje mu bungi kubanga nze we nabandikira police ne bannanyisaawo era nga manyi bulungi nnyo nti ekisaawe kya ggwanga n'ekyo baba tebanakunziramu officially kitegeeza banzikiriza kino kibeera silent approval n'ekyo mbakubira omulanga mwenna mujje mu bungi saawa 4 mujje n'emisaalo mujje n'emikeeka kubanga twagala tutuulikaawo ffenna tulaba amagezi agenja tusigaze era 16 ebintu byaffe bitundibwe ku nnyondo n'ekitebe ky'obusiraamu ekikulu n'ekyo tujja kukkiriza abantu abatono abo abaagala okutunda emmali y'obusiraamu ogamba nti batwala ebintu by'obusiraamu yensonga lwaki tujja kutuulaawo enjawukana zaffe tuzeerabidde zidde wali wabbali tumale okutaasa n'okununula emmali y'obusiraamu. Ekyokubiri okubeera nti ekifaananyi ky'obusiraamu kidda engulu naddala mu maaso g'abantu abalala kubanga obusiraamu ekikolwa ekyakoleddwa oba ekikoleddwa abakulembeze b'obusiraamu kikakkanyizo ekifaananyi ky'obusiraamu kikakkanyizo ekifaananyi ky'obwaseeka kikakkanyiza obusiraamu bonna okutwalira wamu. So okulwana okufa n'obutanyagwa kuli ku nsonga kulaba nti teriyo bintu bya busiraamu bigenda twalibwa nensuubira nti minisita agenda kubaako resolution zayogera wabula nze ng'omuntu ng'omu nsuubira nti ekisinga okubeera ekintu ekyekitiibwa kwe kubeera nti mufuti addeko ebbali ebimuliko bingi nnyo ekisingako obulungi kubeera nti addako ebbali.